mutwalanga taata. Kubanga muwala we yagwa mu mukwano n'omwavu. Alina lubuto. Alina lubuto. Kubagenda okuzaala muzzukulu wo. Taata akole ekyayambe ku buko Omukolo kutambule. Nedda n'ekyo nkigaanyi. Ekyo nkigaanyi. Taata. Muzeeyi akola atya? Bana muzeeyi bamuse. Ayinza okutuka okuswala naawe kati. Aswala ki? Okuswala kuba emikolo tebagyongezayo nayo agambe 226. Nze Kadima wano ne Namayanja ne Kabogoza mujebala emirimu. Kale terera muka network. Angaza sobauliza era bwedda netaga ngamba ye mukulu Kadima batsanyamba nankubira ko nga nesonga zange zinjagala okugamba taata nzuno nkubye. Obuzibu bwenina bunemyo nango vandolinga nga ndaba gwayinza okubunyamba n'abawuliza babbi. Nawasi omuwala omuwala ne mufuna omuwala omukazi wange ye Namakula. Kati nebasa omuwala ono nga musobola okubeera nga nsobola ogende wabwe n'enkyala naye nga tukotipaako kabanga nakimusuubiza nakamuwaza kubanga tumaze omwaka nga gumunene. Wamuwasa kawundo kakubye eddirisa kuba ate mpulira ogamba nti wamuwasa atoyogera byakukyala. Byakawundo gaba osanga mundu muli mu tawuni n'osanga munno ne mukwatagana oba wonna muntu gyemubeera wonna. Tewagendayo waabwe. Agendayo waabwe ne mukwana nembeera naye naye kakati ennaku zino ebiseera obudde buno wenjogera alina olubuto. Nga kirungi. Alina olubuto naye nga ate nali musuubiza okugendako ewaabwe okukyalako ewaabwe naye nga nakimusuubiza bifo nga nakamufuna. Tumugamba singa tunabeera ffenna nendaba empisa zo nga nnungi agendako ewamu mukyaleyokko. Mbale kitambudde omwaka gumu n'ekitundu nga mbeera naye Mukama nanyamba nafuna olubuto. Bayali akavaamu embuto nga tezinyweramu. Nga mmeka? Nga 2 embuto tezinyweramu. Kati Mukama ne musaba nanyamba nafuna olubuto. Kakati munange mwenyigadde muwala nali namusuubiza okusaala ennaku z'omwezi 16. Okola ki? Nali namusuubiza okugenda ewaabwe. Kyala ennaku z'omwezi 16 ogw'omukaaga omwaka guno. Naye kati ndaba obudde butuuse obwavu bunnuma mukyala alina olubuto. Ate nali namusuubiza okugenda ewaabwe okukyala namanyi talina lubuto kati olubuto nagutegera luvannyuma. Ndaba wannaali. Olubuto luli mu bbanga ki? Olubuto luli myezi 8-7 we watyawo. Anaatera okuzaala Kadima obwavu buli ewange mu nnyumba. Kaakati buzibu ki? Kati obuzibu obuliwo tezaala muzeeyi mukiibi tezaala be baategesa omukolo. Bamuyitaani? Muzeeyi mukiibi. Kati baategesa omukolo sina engeri gye nyinza kugusazaamu ndi mwavu nja okuswalibwa ku buko simanyi kingenda kukola wantu. Omukolo gwabadde gwa kukyala gwa kwanjula? Omukolo gwa kukyala. Okukyala kwangu nnyo ofunayo byofunye n'ogenda. Mukulu Kadima waliwo awantu b'okwata by'okutte n'otwala naye eri baategese okukyala kulinga kwanjula. Baategese ebintu bingi nnyo ng'omanyi omukulu ogenda okukyala mu maka g'omuwabi w'omukyala. Kati kwata buntu kwatako ku kalinga akayibwayibwa otali ngenda wa mukyala kukyala. Naye kaakati oba wabagamba kiki kaakati lwaki ate oba osazaamu oba tolina kyakukola? Kadima waliwo ebintu by'obaweeta obala mu maaso nga negatondaasigikabira. Anti kati gambe tolina lwaki tewatuuza meeting n'ogamba abantu bakusondereko? Kadima sirina na mikwano okwagala omwavu kati ntuze meeting z'abantu omwavu bweti ntuzesobola nakuttaka ewange. Kati gwe lwaki wabasuubiza? Ati basuubiza okugamba nti munange atega osobola okukwasaayo amanyi natukira maazi enyinza okuba nga njandaziza bitu byankasobola gwenima abaze entula nabibaze. Oba lwaki muzeeyi gwe tomukubira n'oyogerako naye n'omugamba nti muzeeyi biganye taawuliriza? Kadima kumanye okuba esimu kubugwe kikitegeeza. Okubayo kati ate ng'okubye ku radio n'oyogera nange. Ati munaye kati gwe oli musajja munnange ate neno naffe ya muntu wa wansi. Kati oyagala tumugambe tutya taata? Kati mbadde nsaba taata mumuŋŋambireko. Olina engeri gy'osobola okigattagattamu nga gwe Kadima n'ogamba nti omukulu tasobodde kujja olw'ensonga eno n'eno n'eri ensonga y'akasente. Bayongezeeyo bwongeza oba ogusalizaamu ddala? Ndaba mazima tebalina kwongeza kuba ne banayongezayo nja kuswala. Kati bagugyewo? Baali gugiddewo ddala n'enteekateeka mwaka gwa 2025. Ongambe taata yaani? Mwaka gwa 2025-2026. Taata ye muzeeyi mukiibi. Ye muzeeyi mukiibi. Mukyala we yaani? Namakula. Kale ongambe mukolo gwali gwenda beewo nga 18. Nga 18 ogw'omukaaga naye kati n'okwekweka nagenze eno ntwetwe. Teweekweka oliwa? Nagenze ntwetwe. Kale kamukubireko tovaako tuwulye kyagamba.
Halo? Sebo. Mwami Mchibi. Wanje sebo. Nkulamusiza taata. Nkale taata nkulamusiza. Obulamu buli butya? Obulamu bulungi sebo. Taata bampita kadima na mayanja ne kabogoza tukubidde okuva ku beati wano e Kampala. Ku beati radio beati. Sebo tuli ku beati. Sebo waliwo obuzibu. Kakati taata obuzibu si bw'amaanyi. Sebo. Naye waliwo omwami atukubiddeko. Omwami abakubiddeko. Bamuyita Kabuye atugambye nti mukoddomi wo. Kabuye mumanyi mukoddomi wange. Mukoddomi wo omumanyi. Sebo. Yatukubiddeko twogereko naawe. Anti bagenda kukyala. Nga 18. Era mbu tuli eno tubalinze tegesa ebintu bulungi sebo. Kaakati taata. Sebo. Ekiri omwami Kabuye alabika yatidde okukubira essimu. Ate mutawaana ki? Ne twagala ffe tukkubire ng'ensonga eriwo. Sebo. Eby'akasente nga bw'obimanyi ebigootaana. Sebo. Akasente Kabuye kaamubuze. Wangi? Nti akasente kaabuze. N'olwekyo. Era nga 18 bayinza obutajja. Nedda. Ne bongezayo. Mwana wange nedda mwana wange. Sooka ompulirize mwana wange. Mpulira taata. Munnange ntegese ebintu emmere yonna tugisibye abantu bonna beesunze munnange nja kuswala omwana wange nejja bajja baba mukubye ekisirani nedda taata mugambe nti nno kale bwe sente bwe ziba zibuze waakiri apangise ebintu abireete bibenga ebipangise naye nga takubye mwana wange ekisirani nedda taata wangi abadde tayagala kupangisa bupangisa bintu ng'ayagala ajja ebintu aleete ebintu ebyalaali wangi nti abadde ayagala ebintu aleete ebyalaali ng'ayagala omukolo mugongezeyo nga mu 225 awo. Nedda taata mpulira n'amagulu gankutuse nzenna n'omugongo gumenyese baana bange mwagala kunkola ki? Nedda tokutuka muzeeyi. Nedda munnange kubanga omwana bwe mugamba omukolo gwongezaayo mpulira nga nzenna n'amagezi takigeza tageza anti taata n'ekirala Namakulu ali Lubuto. Namakulu ali Lubuto nkimanyi. Anti kakati wabanga ali Lubuto ne kitegeeza nti omwana wange bamukole ebintu ebifaanagana ku bwe. Anti akasente bwe kaba kabuze kati akasente akaliwo kagenda kumuyamba mu kusumulukuka. Basooke bajje bakole kino ebyokusumulukuka binajja oluvannyuma okusumulukuka nange nja kuyambako. Kati gwe taata kikyotya. Baana bange ngenda kuswala. Abantu tusobola okubannyonnyola taata. Atali byakunnyonnyola. Magambye omwana wange balina kujja oba baagala oba mu ngeri ki balina kujja kukyala gasembe yagago wangi kadima Sebo ono Mugalula Vincent ndi wane Jjungo Buwaya muzeeyi akola atya bana muzeeyi bamuse ayinza okutuka okuswala naawe kadima aswala ki okuswala kuba emikolo tebagyongezaayo naye agambye 226 wangi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kadima mwebale kutuweereza. Namwe okuwuliriza Haji. Agamba kinna maya. Je tuli Haji. Banange mbaagala nnyo. Ffe tusinga. Naye kituufu amannya nze Haji Kasule Rashid ngambera Kabowa. Mazima. Omwana muwala yagwa ku muyaaye. Ng'ogamba otya nti ne musisiinaamu mukwano n'ogumu. Ng'oli muntu otegeera. Nze nja kusaba mwana muwala adde ewaka ewaabwe azaale omwana we ng'azadde wuwe so si wa musajja amwerabirire naye omwana mulenzi taliimu mulamwa hajati wuuno nze sigadde ndi Haji Kasule. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukwano we baletuweereza. Namwe okuwuliriza Ajati. Amannya Ajati Namponyi wane Kabowa. Ebintu bikwata empola. Omwami yayinza kubanga bwavu omulajjanya naye nga mukazi wa mwagala. Kituufu. Nze ngamba taata bw'oba olina kasente. Taata ayite mutabani we batuule oba asobola busawo bwa sementi bwa sukaali 3 oba 2 nga taata tayagala kuswala. Ebyo bibaawo mu nsi nze nabirabako. Ntegedde ekyo. Nkitegedde Ajati. Mutabani aleete ebintu ewaka ogwo omukolo guveewo nga toyagala kuswala nga taata. Kubanga muwala we yagwa mu mukwano n'omwavu. Alina Lubuto. Gubagenda okuzaala muzzukulu wo. Taata akole ekyayambe ku buko emukolo gutambule sigadde Namponyi Kabowa. Webale nnyo Hajati ne Haji mwawukanyemu olunaku olwaleero temukanyiza kimu tusiimidde ddala wangi. Abakabi. Yep. Nasazimani kakanyawanda.
Tata amagulu gamufambye. Teri kuepija. Omuzadde yenna amagulu gabagayina omufamba kuba ekyo kiba kibi nnyo kuba abantu baba bategedde omwana bamutwala ng'owekisirani nti abako tebajja. Nyamba omukale mekwe abuza atwale kyonna kyayina naye bambi muzadde mukadde bagenda mutta nga tannatuuka. Kati pressure ndaba ng'erinnye. Webale nnyo Omunyarwanda Nasazi Monica, tunashukuru sana webale kubanga oteseza. BFM Mwani Kadima Semuwemba wole barokweze gwango n'Obuganda nawe okuwuliriza amanya tego Semuwemba ku kyokutesomoka wange taata Echebo naye nze mbadde nsaba taata akkirize omukolo bagongezeyo mukadde wange mukolo gwongezebweyo olw'embeera eriwo nkale webale nnyo munaffe Semuwemba ku kyatasobola ddala mwana wange batamwanjula mbasi kiki naye kati nze kyembadde ngamba kya bulijjo abantu bongezangayo bye bongezaayo olw'embeera y'ensimbi omukolo okubanga tuno tubadde twaguteesezaawo luno olunaku bwe luti ne ngamba tusooke tugumiikirizeeko ono asumulukuke oba nsumulukuke nze si kyewaka ate omubeera wa kisiraani ntya okukikunga abantu baffe twagala okukuliriza ebintu ebitaliyo then n'oyo taata mpulira gamba ngenda kuswala ogenda kuswala mu ki basiba emmere yaabwe okusiba emmere etya bambi kiswaza basibe okusiba emmere etya okusiba emmere ne bagamba nti basibye enkota mu lusuku ziringa 25 za mukolo muzikozese tujja kuddamu tufune endala nga obudde obulala butuuse ebyo ebintu by'okutijjukana sibyagala wamma oli omukyala alina olubuto njagala muwa amagezi ateese ne bbaawe kubanga babiri be baagalana balabe olunaku lwe banaaba nga beetegese bonga bombi bagende ewa taata we banaati banaakwetege kati kya bulijjo ebintu byongezaayo nze nange mpa ku taata amagezi nga ongambi namayanja taata ono omukyala gwalina ye maama gwalina awaka yamwanjula simanye bitu bimbuuza ate n'abasajja oli mutuufu bataata bakyasinza okukola ebintu ebyo tebanjulangako bamaama b'abaana abo aswala otya bwebakale yamwanjula buli eyazaala baamala kukyala waabwe temutuleetera nammwe naye baba tamwanjulanga agumire muwala baleme okumwanjula si yanaaba asoose si yasoose naye baba bamwanjula nga yayanjula mukazi we agumiikirize era omwana azaale bajja kwanjula omusajja bayanjula kale twagala bebaza luswada alina tongambere tumbide Nasazi Monica Omunyarwanda nabyo kubanga muwuliriza yenze Kadima namayanja ne Kabogoza tubagamba nti musule bulungi omuntu bamwanjula